mulungi ampuliriza olunaku lwa Arafa lunaku lwa 10 lugenda rather lunaku lwa 9 mu mwezi ogwa Zulhajj era mwaka guno 2024 lugenda kubeera lunaku oluyitibwa olwokubiri olujja bi'idhni rahman. Bannaffe abagenyi ba Allah tabaraka wa taala abagenda mu bifo ebitukuvu luli olunaku olwo bajjulukuka okuva Emina okugenda eri mu Lusenyi ng'enjuba emaze okusituka ate ne bavaayo ng'enjuba emaze okugwa era nga baba bagenza okutuukiriza ekinyusi ekya hijja yaabwe kubanga wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-hijja Arafa. Abantu bonna muwala wange ndakugamba ne bwabanga mulwadde mwamulese Emina ku ccupa bamuleetera mu ambulance asobole okubeera nga atuukiriza empagi eyo eya hijja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Akati tumaze okulaba olunaku olwo lwa Arafa. Kati bannaffe abali eri ku lunaku olw'omunaana olwo kiba yawmu tarwiya bagenda kuteekamu ihraami zaabwe boolekera Emina ne tarubiya yaabwe mpozi egamba eri saagala tuwe kubagiza abali eno bo bali bakola naffe no tukola ki tukola bali labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ate feno Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Omuntu ayinza okubeerawo naye kubagiza tisaasobodde kugenda nedda Allah tannaba kutuusako bw'oba enniyanga mweri ey'omunde tali eri enjatu obojja kugenda Allah tannaba kutuusa kiseera abasigalidde ndowooza balinga mu 2 oba mu meka naye bwe kifo ky'okwekubagiza tukole kino eri tarubiya gye baliko gyompadde obulungi muwala wange naffe tubeere eno kwerwa takbiira tujja kuba tubeefaananiza ono olunaku olw'omunaana bajjuka ne bagenda Emina gye bava ku makya nnyo ku lunaku olw'omwenda lwe tugenda okusomako abaffe fadaili yawma al Arafa obulungi obw'olunaku luno olw'omwenda olunaku lwa Arafa. Obulungi obusooka innahu yawma al-akmalu ddiini wa itmaamu ni'ami. Olunaku luno lwe lwekujjuza eddiini n'okujjuza ekyengera olw'omwenda olwo lwennyini olw'omwenda. Wekitiibwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu omuyahudi yajjanga amusoomooza n'amugamba nti ya amiri al-mu'minin owange gwe omukulembeze w'abakkiriza ayatu fi kitabikum taqra'unaha mu kitabo kyammwe Qur'an. Tebereza omuyahudi asoomooza ate owekitiibwa amiri al-mu'minin radiyallahu anhu ti mu kitabo kyammwe omwo mulimu aya esomwa law alayna ma'ashara al-yahudi nazzalat lata'akhadna dhalika al-yawma al-eid. Senga alisibba kufa abayahudi olunaku olwalifudde olunaku lwa Eid. Owekitiibwa Omar yewuunya nnyo omuyahudi lwaki amugambe kyava mbuuza aya kyeyo yagisimbula omuyahudi mu Suratu Al-Maida ba'da billahi minash shaitani rajim yagaa nti aya yegamba ti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Yagaa nti Allah yabagamba mu kitabo kyammwe annyonnyola nno ni kitabo ekitabo kyammwe yagamba ti al-yawma akmaltu lakum dinakum tolwaleero mbajjuliza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati ne mbajjuliza n'ekyengera kyammwe wa raditu lakum al-islam diina ate ne mbasiimira eddiini Islam nga eddiini yammwe. Omar awuliza omuyahudi kyava muddamu n'amugamba nti kati arafuna dhalika al-yawma al-makani alladhi nazalat fihi ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Eyo nno aya ffe Abasiraamu twagimanya ddawo twayitawo ate oba okumanya twagimanya twamanya olunaku olwo n'ekifo weyakkira ku wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava mugamba nti wa huwa qa'imun bil arafa yawm al-jumu'a. Aya eyo yakko wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayimiridde mu lusenyu Arafa ku lunaku olw'ejjuma. Kyova olabanga Arafa bwekwata ku lunaku olw'ejjuma ejja gyoba ofunye ebiina ya bbeeyi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Olunaku luno owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam olwa Arafa omuyahudi latha obwekitiibwa Umar ategeeza omuyahudi nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye lwe lwogerako n'agamba nti lunaku nalwo tulufuula lunaku lukulu nga lwa Eid.
yagamba sallallahu alaihi wasallam ti yawmul arafa olunaku olwarafa olunaku olw'omwenda wa yawmun nahari n'olunaku olw'ekumi oluno lw'Eid wa ayami tashriqi idana ahli al-islami ennaku zaffe zonna za Eid olunaku olw'omwenda wa yawmun nahari olunaku olw'ekumi olwahijja ne ayami tashriqi zonna ennaku zaffe ez'okwanika ennyama zonna ennaku zaffe za Eid kyava mugamba wahiya ayamu al-akli wa shurbi ennaku zaffe za kulya na kunywa fe abali eno ennaku zaffe zonna zakola ki kulya na kunywa n'olwekyo ennaku zayogerako lunaku olw'omwenda tugamba lugenda kubeera ku lunaku lwakubiri n'olunaku olwa Eid yawmu nahl lubeerawo olwakuna lugenda kubeera olunaku lwakuna biidhni rahman tugenda kusala lunaku lwakusatu lunaku olw'ekumi mu mwezi gwa dhulhijja yawmu nahl kakati n'ennaku endala 3 z'obalaawo ez'okwanika ennyama zonna nnaku za Eid bw'atyo Oweekitiibwa Umar Khattab radiyallahu anhu lwera annyonnyola omuyahudi oli n'olwekyo yagaa nti aya eyo bwe yakka ku lunaku lwa juma ku lunaku olwarafa era olw'amatendo ga Allahu tabaraka wataala nakkiriza n'ategeeza omuyahudi tekyamazima naffe twazifula nti nnaku za Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Tuli ku bulungi abo olunaku lwaffe olwarafa lunaku olw'omwenda abatuuliza lugenda kubeera lunaku lwakubiri tewakyali kulinda ate tubalemu lugenda kubeera lunaku lwakubiri kuba twamaze dda okukitegeera lirwe lugenda okubeerawo. Omugaso obulungi obwokusatu ennahu yawma aksamu llahu bihi mazima olunaku luno olwarafa lwe lunaku Allah lwe yalayira kirufuula olukulu al azimu la aksim illa bil adhimi ati Allah talayira kujanga kyalayide kya muwendo kya beeyi wa huwa al yawm al mashhud era lwe lunaku olujulirwa kyovula byagamba Oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala mu surati al-Baqara ba'da billahi minash shaitani rajim yagaa nti washahid wa mashhud olunaku olujulirwa yagaa nti ndayira olunaku olujulirwa n'olwekyo bw'alayira manya kyalayidde kibeera kyaki kya bbeeyi. Oweekitiibwa abye okulayira temera hadithu d'Oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasa ebigambo Oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti al yawma al ma'ud yawma al qiyama olunaku Allah ndayira olunaku olwalaganyisibwa lwe lunaku olw'enkomerero wal yawma al mashhud yawm al arafa olunaku olujulirwa yawm al arafa washahidu yawm al jumu'a atajulira ebyo bibiri lunaku lwa juma وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله تعالى والشفع والوتر إلى نوموين وغنسوبي الله تبارك وتعالى ويلايرا yalayira omuwendo ogw'ensobi ng'alayira ogwo omuwendo ogw'olunaku olw'omwenda. Bw'atyo Oweekitiibwa Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba shafi yawma al-adha wal witr yawma al-arafa omuwendo gwe yalayira ogw'ekyenkani gwali gwa lunaku gwa 10 olwetugenda okusala yawma al-Eid wal witr wal yawma al-arafa ate ogw'ensobi yali alayira arafa. Watu Oweekitiibwa Ibn Abbas nga temera ebigambo Oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Omugaso omulala ogw'olunaku olwarafa gwakuna annahu al-yawma alladhi akhadha Allahu fihi al-mithaqa ala dhurriyyati al-adama mazima olunaku olwo Allahu tabaraka wa taala yakolerako endagaano n'Oweekitiibwa Adamu alayhi salatu wassalam mayindagaano gyakola hadithi mpanvu eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti inna Allah akhadha al-mithaqa bin dhahri al-adama bin amana Allah yakola endagaano n'Adamu mu lusenyi olwo n'amukakasa n'amugamba nti ogenda kuvaako abantu ku mugongo gwe abalinga obuwuka kuba ekifaananyi kati abali n'abaayo kale kagenda kati wano kuharamu kati bekifaananyi bwetuna bwoti amaaso go abo bonna olaba omuntu obunyinkuli naye nga nassisi w'omuntu endagaano eyo yagikola ku lunaku olwaddi olunaku olwarafa fama a'dham min yawm kiki ekyayitiriza ekitiibwa okuba olunaku olwo wama a'dhamuhu min mithaq era kiki ekyasukkulumya Allah n'ebitonde bye yabatunuulira bw'ati
agati abantu abagenda okuva ku Adamu oyo endagaano gye yakola naye babenga bava kuno ngogwe bonna tubava ku Adamu. Mugaso gw'okutaano obulungi bwalwo obw'olwokutaano naku olwo olwarafa annahu yawma maghfirati ludhunubi walitqi min annaari walimubahatu bi ahli lmawqifi. Olunaku olwo lwakusonyibwa byonoono nakuta bantu kuva mu muliro ne Allah okwenyumiriza mu bamalayika be mu bantu abayimiridde mu nsonyi Arafa. Bujulizi ku nsonga eno tugenda kubujja Muslim mama Aisha radiyallahu anha nga haditha ajja kwekibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti ma min ayyamin akthar min ayatiq Allah fihi al-abd min an-nar min yawm al-Arafa. Teri yolunaku Allah lwasinga kuta baddu be kuva mu muliro kusinga lunaku lwa Arafa. Yagamba wa innahu la yadinu thumma yubahi bihi almalaika. Allah tabaraka wa taala asembera oluvanyuma ne yenyumiriza mu bantu be mu malaika abuza bamalayika kutako olwebbeeyi n'ababuuza nti ma arada haulai abantu abo bonna kubanga otunula mu lusenyu byate gwendaba kati akafaananyi okakuba n'otunulira embagalibi amaaso negakoma n'otunula n'embashariki amaaso negakoma bilyamini ku ddyo n'amaaso ng'abantu bayitirivu obungi. Bw'ati Allahu tabaraka wa taala ate mu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu naye yali atukakasa ebigambo by'ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna Allaha taala yubahi almalaikatahu ashiyatan arafata bi ahli al-arafa. Owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah ku lunaku olwo yenyumiriza mu bamalayika be akawungezi ku lunaku lwa Arafa olw'abantu abali mu Arafa. Ayita bamalayika yakulu n'abagamba nti undhuru ibadi, bamalayika mwe mutunulira abantu bange mubatunulire atune shu'athan gubara bonna bambi basiwuse baba kufaananya omuntu eyakedde mu Arafa omuntu yakedde mu Arafa enneeziri mula gyeweziri bange okwoyo okutuula wenda n'ogiraki batunulira abantu bange abo bonna. Asia avudde Uganda, fulani avudde Kenya, gundi avudde Ejindi, mu Afrika, mu Europe bonna abantu bangawo bonna bachi. Kuliko alichaze, Haji alichaze UK. Allah msasi akuwuliriza era abuuza bwabanga badde yagenze alichaze ono ddala aze Moses chaze jali UK Haji Ali Sentamu ne ali UK kwali ne Professor Senyonja kutuuliza bile babiteeke butesi mbongo nti Allah yenyumiriza abamalayika be nagati abo n'abantu bange yabigatonna enviri bonna bagubye alaga bamalayika nagati mulaba abantu bange abantu abo bonna bazze ku lwange. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Kakati tumaze okulaba Arafa tugirabye n'obulungi bw'olunaku lwa Arafa tukoze tutya tumaze okulaba tulabe ma yustahabbu fi'li fi hadhihi al-yawm. Biki ebisaanidde okukolebwa mu lunaku luno okubajjukisako akatono kakulwokuna twasoma hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma nga wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ti ma min ayamin amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami. Tewali nnaku mu nnaku ndala zonna mwono faji gwe tulimu mulimu nga gukolebwanga mulungi ate nga gwagala nnyo wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala okusinga omulimu ogukolebwa mu zino ennaku 10 eza Dhul-Hijja. Ayami ashir ennaku 10 basahaba batunulira wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bavuga nti ya Rasulallah wala li jihadu fi sabilillah. Wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddamu n'abaga nti wala li jihadu fi sabilillah yadde okulwana mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala. Lwokuba babasahaba mu kiseera ekyo tebamanyayo omulimu mulala mulungi gusinga jihadi. Kyava ajjayo omusajja omwavuganya gwe tutagenda kuwunyirizaako yadde wano mu ggwanga yaga nti ila rajul kharaja binafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika shay'in. Okujjako omusajja oba omuntu afulumye mu njuye ye kennyini n'afuluma n'emmaali eyo yonna n'agyejjako n'agenda nayo mu lutalo n'atadda ye kennyini n'emmaali yonna oyo nno yagezaako kwalu koona akoledde omulimu takibiriro gy'olaba tukubanga abasaaga ono fe tusinga owa jihadi
kasi chimanga tuchikoledde muzine ennaku Nabbi sallallahu yaga ntugayanga akantu akatono nnyo ne kaba kakutunya musiraamu muno bwoti n'omweyagala akokoka kubanga mulimu mulungi nga tukikola okuva ku ntobe y'omutima gwaffe usinga omuntu alwanye jihadi muzine ennaku okujjako ono afulumye ennaku za kitiibwa za mirembe abalungi abatuliriza eyo jihadi efaanagana bwe tutugenda jijjawa olunaku luno olwalafa tusabiremu nnyo eddiwa zaffe zonna z'owulira ng'owulira mu fakiti twali badde nakweyawula olunaku olwokubiri abasiraamu twali badde tweyawudde dako mu kasondako naawe sigaze munguwo olusirika olwalafa obeere mu lusirika lwo ng'oli wekka tewalina akusumbuwa ng'oli wekka bwoti ogende otegeeza nga omusabe buli kimu ky'owulira ng'oyagala okumusaba kubanga owekitibwa nabiyuna muhammadi sallam yaga nti khairu duau yawm al-arafa edduwa esinga obulungi yedduwa y'okulunaku lwarafa naga nti wa khairu ma qulta ana wannabiyuna min qabli nedduwa esinga obulungi nze ze nayigirizibwa n'abannabbi abansookawo ekuga nti la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Abalungi mpuliriza twatandise dda mudu za idi buli omu skini lususu kulabika fena tulabikira ddala nti tuli mu idi tusabe kitwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atutuusa iyo ekibuuzo ky'olunaku omulungi ampuliriza njagala kuwa ekibuuzo ky'olunaku bw'oba okituuse ojja kunkubira ombulire ojja kumpa ennamba yo ey'essimu. Ekibuuzo ky'olunaku omulungi ampuliriza, are you ready? Olisted? Newe otakwata kalamu na lupapula kyangu nnyo. Bw'obanga owuliriza Palo FM radio, ani general manager wa radio Palo? Kankiddemu. Ani general manager wa radio Palo FM? Ani GM wa radio Pal FM? Kanveeko mubaka buno katini nnyo atovaawo tukyagenda mu maaso. Esawa zigenda kuwera musanvu n'ekitundu ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Webale nnyo webalire ddala okubanga weekuumidde ku mukutu gwa 107.9 Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Nkugamba ntya omulungi ampuliriza. Nkugamba nti Tawakkal Travel tambulako n'ekibiina kino ekya Tawakkal Travel bagenze kati tebaliiwo naye nga genda weewandiise. Basangibwawa basangibwa ku Magoba. Oba basange namba yaabwe 0772 nkagamunya 2 93 oba notu 7 not emu 94 not emu. Tawakkal Travel tambulako nabo. Omulungi ampuliriza nva mubaka buno ngenda kudda nga sinaba kuddayo ku mpewo ojja kuyita ku noti 7510 not ayagala okwewangulira okubeera omuwanguzi ojja kumpa erinnya lyenkubuuzizza, erinnya ly'ekibuuzo kyenkubuuzizza nga maze okuva mu bubaka buno. Nkoze bwe nti oluva mu bulanga buno ng'ompa ansa y'ekibuuzo kyange. Finance Trust Bank longoosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda.
awatali kasiriikiriro bigambo byereere ate nga by'amakulu awatali bivuga wadde emboozi ezeesittaza tukoze ebyafaayo ku mayengo g'ebyempuliziganya kati twegatteko nga tumaamira ensi yonna tusajja kudde Pal FM at 12. Gutuuse we gunyumira anti ensiitano y'ababbingwa 2023 ebibuuzo byongedde okutuyanya abangi. Namba emu nziriramu ekibuuzo kino nkakase nti engabi enywedde. Ebungereza ttiimu ki esinga ebikopo bya Champions League ebingi era biri bimeka? Ogamba mu nsi ya Bungereza yimu. Mu ggwanga lya Bungereza. Real Madrid waliwo amulonda tewazze kulonda magi ate abandi nga bwe babifufuggaza. Tuli wa namba 3 ogenda kutubuulira ani akulira ebyokulonda mu kibiina ekikulembera eggwanga ekya NRM. Nanyenya omutwe Regan omulonda seba akulira ebyokulonda mu NRM ayitibwa Dr. Tango Odoi. Ayitibwa Dr. Tanga Odoi n'ofuna obubonero bubiri. Wali butatufuwaza olazamaanyi. Jukira bino byakuŋŋaanya bubonero ng'akulembera ekimeeza yajja okubeera omuwanguzi. Kati tusubwa ensiitano y'ababbingwa wano ku Pal FM okuva ku Mande paka ku Lwokutaano ssaawa 8 paka 9 ez'olweggulo ng'ekutuusibwako Tawakal Travel bakafuluma okusaabaza abalamazi n'okubayambako obakozesa emikolo gya hijja ne umra. oli muvubuka wandyagadde okubaganya ebirowoozo ne bavubuka banno Pal FM ekuwadde omukisa ekuteereddewo puroguramu entabiro y'omuvubuka nga mu puroguramu eno abavubuka 5 balambirira bakuweebwanga omukisa okuteesa ku miramu egy'enjawulo egitukwatako ng'abavubuka nga ne ku Lwomukaaga luno tuwadde abavubuka 5 omukisa abagenda okwetaba mu puroguramu entabiro y'omuvubuka mujje live mu studio za Pal FM mukubaganye ebirowoozo ku mulamwa ogugamba nti gwe ng'omuvubuka w'omulembe guno okozeewo ki mu kuzimba eggwanga lyo. Jangu wano ku reception ya Pal FM weewandiise ng'Olwomukaaga terunnatuuka oba osobola okwewandiisa ng'okuba butereevu ku 073 34 73 72 ng'abavubuka 5 banasooka okwewandiisa bibajja okuyingira studio za Pal FM mu nkola eya first come first serve. Entabiro y'omuvubuka buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 11 ez'olweggulo togisubwa. Okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala okutuukira ddala masoso g'ebyalo ku bizinga n'emitala w'amayanja kati ejjengo lyaffe lituuka buli wamu era tubuutikidde ensi yonna. Pal FM at 12. Bananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange, chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Golden Balls Daycare Nursery and Primary School we Bunnamwaya ssomero lya bawala n'abalenzi eritendeka omwana okusoma okuwandiika obulungi oluzungu okulwogera n'okuluwandiika eddiini n'empisa eri omwana wo tubifaako nnyo. Tulina emmotoka ezitambuza abaana okubaleeta kusobolera okubazzaayo awaka. Eriggwa omuzadde ng'omwana we oyagala tubeere naye omufune ku wiikendi naawe tweyune. Tusangibwa Bunnamwaya Ngobe oba tukubire ku noti 702 noti 83 6 oba noti 772 894 9 5. Golden Balls Daycare Nursery and Primary School, the School of Grammar.
Namaste Uganda. Gunpad University in India invites all Senior 4 and Senior 6 vacancies for our July intake admissions at both diploma and degree courses in all fields of arts and sciences at a relatively lower fees. For more information, please call 0705-563-368 or visit our offices in Chiwatule, opposite Settenberg Catholic Church, Gunpad University, India. Osobola okukiwulira mu butuufu osobola okukikwatako kya butonde ye Crystal Natural Mineral Water. Buli lw'onywa ku Crystal Natural Mineral Water owulira bulungi ng'owewedde ono katta nnyonta yennyini ate owulira obulamu nga buzze bujja. Nkugambye Crystal Natural Mineral Water gagezeeko ojja kakasa nti mazzi ga butonde gennyini agazaamu obulamu kubanga Crystal Mineral Water bulamu bwennyini. Crystal Water is a product of Harris International. Webale nnyo webalire ddala kubanga wekumidde ku mukuto gwa 17 Apal FM ekkula eri omuntu obulijjo ziri 36 ezikongose ku ssaawa 7 tugenda kutambula paka saa 8 inshallah taala. Ekibuuzo kyange yetesetese okunziramu njagala oyite ku noti 75 10 not obeere nga onziramu ekibuuzo kyange. Apal FM, hello. Noti 75 not beeranga otta ekibuuzo kyaffe nina wano technical tokosigalawo technical man yinza okuddamuka era kennyini ako. Noti 75 not ogiwulira nina obuzibu omuwanguzi agenda kuyitawa nfudde nze yeneebaddeko eno kweri. Okay, noti 75 not katufuna bazibadde ki Allah yasinga okumanya. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jati Zainab Muhammad Mujuzi. Ye mwami Muhammad Sozi Haruna Owenjovu Nganze. Mwami Sozi Muhammad Owenjovu. Ogambye amanya gwani? Zainab Muhammad Mujuzi. Zainabu Muhammad Mujuzi. Okay, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mchala Zainabu Mujuzi. Okay, nsaba ku namba yo. Mchala Zainabu Mujuzi ovuddeko nga tompadde namba yesimu. Apal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kakoza Haruna ku Salama Road ewakulekana. Mkulu Kakoza. Mbebaliza nnyo bannange mwebale kutuweereza. Yesabo. Tugenda kuteesa kibaddeewo. Kuteesa kubanga ekibuuzo bakisse kibadde kya ekibuuzo ky'olunaku. Bakitutte. Mukyala Zainabu Mujuzi nsaba ku namba yo ey'essimu. Komawo odduse nga tompadde namba y'essimu. Apal FM, hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba yo y'essimu? 075 Wanji? Eri meka? 075 Okay. Barakallahu fikum barakallah. Awo wennyini omuwanguzi w'olunaku yoyo Hajat
Zainab Mujuzi mbadde nkugamba nti munnange Homeland bano aba Homeland Media Institute bakugambye batya mwana tubakugambye nti genda obongo yagala kola ku TV ne radio genda bakubangule bulungi nnyo nyine ddala balina ki bye basomesa omulungi ampuliriza balina bagaba certificate diploma genda yo oberenga osomesebwa byosoma waliyo fashion and design tailoring bakery cookery computer science geographical designing photography videography ne bagamba abayizi 50 abanasooka okwewandiisa bakufuna bursaries 20 discount era n'abananywa mu bannaabwe akendo nabo n'abananywa mu bannaabwe akendo mu kusoma obulungi bakuweebwa entandikwa kino n'okigayaalirira mwana tubeeyune bali ku 0752274186 ne ku noti 77222786 Rose from Mifaliso genda ofune emifaliso gino osobole okubeera ng'osula bulungi mu Uganda Spring Fit Mattress Fit Slip Mattress Spring Mattress High Density Tape Edged Mattress Baby Coat bali ku 0703882468 Janati Musa Enterprises gendo yefune ku ngoye za Idi abaami mugulire ku bakyala engoye balabike bulungi omukyala abakufumbidde bakulabiridde mukwano gwo mugulire yo ku lugoye lwa Idi ng'ogenda mu Janati Musa wasobola okubanga ayambala basangibwa kwa mu shopping arcade opposite ne park enkadde mall bali ku 07002663 oba noti 777428 noti nyanya 7 Janati Musa Enterprises akwambaze Broadway High School somero bali ku 0703957416 twala mwana ku Broadway High School baberenga bamukubangulira sibyangu Dar es Supply mata agomuwende bakwebazizza nti muna Uganda webale nnyo kunywa ku mata gano ne bagamba nti oba oyagala muzigo bongo kusuubula bagala basange ku ofisi yaabwe enkulu wali ennatete okumpi n'akatale ekibuye n'amasuba masanafu kasenge kabowa nsangi kulambiro kauku katwendeje wamu nekireka bali ku noti 7 noti 22888 sibyangu wenywere ku mata Golden Balls jukira nti bateeka mu nsimbi mu kaseera kano aka program abakyala bazira twala omwana waziga okusoma olulimi Olwarabu wamu n'Oluzungu nga kakensa ali ku noti 7 noti 2 noti 8361 oba noti 77289475 essomero lya Dene Boarding alivira ddala ku Nasale gavira ddala ku Nasale kuba mangi matabi paka kibiina ekyomusanvu bagabane academic bursaries amatabi gaabwe gaagano wammanga abonamwayangobe buloba bulenga kalyango mu kiboga negogonya kirinnya twalayo omwana baberenga bamukubangulira tewerabira essomero lya Wakiso Muslim gyoba otwala omwana wo bali ku noti 7 noti 7 ne ku noti 788 643 twala omwana ku Golden Balls Mr. MK webale kubanga otumbudde webale kubanga owuliriza manyi oli bize nnyo okola naye okulanga n'akaledio headsets zikuli mu matu nga toviira ddala ku Palo FM saba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akusasulemu musera okola nnyo okoowa nnyo naye nga teweerabidde nti teweerabidde ddiini yo teweerabidde kufuna mpeera Mungu akusaasire yonna gy'oli tukyagenda mu maaso ne maama waffe nga tutunuulidde ennaku yaumuli arafa olunaku olw'omwenda lwe tuliko omulungi ampuliriza Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu tugendedde mu kuwummulamu abatuliza abalungi abakatwegattako tuli ku Ashuru Dhul Hijja naku 10 tutambudde paka kutuusa ddala ku lunaku olw'omwenda tulabye lulaku ki ne tulaba ebirungi ebirulimu kakati wetugendedde mu kuwummula nga tuli ku katundutundu akaga nti ma yustahabu fi'luhu fi hadhihi yawmi ebyagalibwa ennyo okukolebwa mu lunaku luno olw'ekitiibwa
era we tubadde nga tugamba nti tulina okubeera nga tusabira mu nnyo nnyini ddala mu lunaku luno buli dduwa yonna gy'olowoozaako ne tugaa nti bwe kiba kyetaagisa kugendako mu lusirika ne allah wo lukole ku lunaku olwo lujja kubeera lunaku lwakubiri biidhini rahmani era netugamba nebyosaba bwebibanga byonna bibadde bikuweddeko owekitiibwa nabiyuna muhammadi salama yagamba ti khairu duau yaumu larafa edduwa esinga obulungi yedduwa ey'okulunaku lwa arafa naga nti wa khairu ma kultu ana wannabiyuna min qabli nekisinga obulungi byenayogera nze nenanabbi ab'olubereberye lwange kwekugamba nti la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadiru tewali kisinzibwa mumutuufu okujjako allah mubwomuwe tewali kimwegattako mu bufuzi bwe era gagamba tendo era ku buli kintu kyonna era musobozi abalungi abatuuliriza temwerabira n'okuyitiriza takbiraati newankubadde nga twazitandikira ddala ku lunaku olusooka okubeera nga tuziyitiriza naye ate ku olunaku luno ate tuzongeremu nnyo amaanyi olw'ekikuba ky'olwekitiibwa omaru wabnihi wa abi hurairata radiallahu anhum olw'okuba abakulu waabo owekitiibwa omaru mutabani we n'abi huraira radiallahu anhum yashrau takbir min fajiri yauma alarafa ila asli akhiri alyami tashriq wekiri mu njigiriza gy'owekitiibwa nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga takbiiri ati baziyitiza nnyo ku lunaku ku makya olw'olunaku luno olwarafa okutuusiza ddala ku lunaku olwa salatu l asiri ku lunaku olusembayo olw'okwanika ennyama allahu akbar allahu akbar la ilaha illa llahu allahu akbar walillahi alhamdu ekirala ekikulu nga nakyo kikolebwa mu lunaku luno olw'ekitiibwa ekyokusatu siyaamu yauma al arafa okusiiba olunaku lwolwarafa omulimu gwakusiiba ku lunaku luno tugukola abalungi abatuuliriza zino zonna endala bwe ziba nga zibadde zatulema kuba emabaga kwali twalaba nga owekitiibwa nabiyuna muhammadi salama yasiibanga ennaku 9 eza dhulhijja bwe ziba zakulema oba ngeri ya mbeera oba ya bulwadde oba yakiri ku yaumu al arafa tusiibeko olw'ensonga nti anna siyamahu yukaffiru sanataini mazima okusiiba olunaku luno olwarafa lusanguzaako amazambi ga myaka 2 obujulizi ku nsonga eno bwogerwa okuva ku wekitiibwa abi katada radiallahu anhu atuga nti mazima omubaka salama bwe yabuuzibwa ku lunaku luno olwarafa yagamba nti yukaffiru sanata almaadiya wa sanata alqabila lusanguzaako omuntu amazambi ogw'omwaka omukadde n'omupya n'olwekyo buli amanyi nti asobya olunaku luno olwarafa lukozese lutuyambeko okubeera nga allah atusangulako amazambi ag'omyaka 2 omukadde n'omupya kino nakyo tukiyige abalungi abatuuliza abanagenda mu hijja omwaka ogujja okusiiba kuno okwogerwako mwattu tekuli mu bannaffe ate abali mu hijja bo bannaffe tujja kusigaza okusaba kwokufaanagana kuba olunaku olulimu kusaba okusingira ddala kusaba kwereere naye ate bannaffe abali mu hijja ate bo tebasiiba lianna nabiya sallama taraka saumahu olwokubanga owekitiibwa nabiyuna muhammadi sallama yayimirira mu lunaku olwarafa yayimiriramu nga tasiibye nolwekyo bannaffe abateekateeka okugenda mu hijja emyaka egijja mwate bwe mutuukeeyo temusiiba olwokuba eno muwulidde nti kusanguzaako amazambi ga myaka 2 wabula ffe abali eno ffe tuba tukolaki ffe tuba tulusiiba nolwekyo abalungi abatuuliriza waruwiya anhu annahu naha an saumi lyauma al arafa bil arafa byayogerwa okuva ku ye ti mazima yaziiza okusiiba olunaku olwarafa kwabo bannaffe abali mu arafa simanyi kadde kikatugamba omulungi muliwala wange tubadde ku lunaku olwarafa era tululabye nga lwolwennyini lunaku kiki obulungi bwalwo ate netulaba ate biki ebisaanidde okukolebwa n'olwekyo tulwana ennyo nga bwetusobola tufube okulaba nga tulukoleramu ebirungi ebyo kakati mukkirize tulabe ate ku lunaku oluluddirira olunaku olwo yaumu nahari lwe lunaku olw'10 olunaku olwa hijja olunaku olwa idi ahkamu wa adabu idi l adha al mubaraka amateeka n'empisa eza idi l adha ey'emikisa atakbir twagambye okuva emabega yonna tugamba titubeere nga tuleeta takbiraati ezo nga tuziyitiriza yashirau takbir min fajiri yauma al arafa ila ashiri al akhir ayami tashriq tuyitirize nnyo okuva ku lunaku olwo olwarafa okutuusiza ddala ku lunaku zino ez'okwanika ennyama wahuwa thalisu l ashara min shahri dhilhijja era nga lwe lunaku olw'13 mu mwezi guno gwa zulhajji tuvala bwekitiibwa allahu tabaraka wataala
bigambo ebyo byekitiibwa yalwogerako yanjogerako ku nnaku zino n'agamba ba'dahu billahi mina shaitani rajim wayadhkuru llaha fi ayami ma'dudati butendereze nnyo allahu tabaraka wataala mu nnaku embale kyova olaba yagamba ntugambe ntya allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu omulungi ali yatuuliza wajahara rijalu bihi fi lmasajid والأسواق والبيوت والأدبار الصلوات abasajja etakbirati ezo mulizirete mu lwatu nga muli mu masajidi mu mizikiti wa aswaqi ne mbutale wal buyuti ne mu nyumba wa adibari salawati ne ku nkomerero eyesala zine zaffe ezalalikibwa wa ilana bita'dhimi Allahi wa idharan liibadatihi wa shukrihi lwaki tukikola kiseseza muno kunsesa kuba tuba tulangirira n'okugulumiza Allahu tabaraka wa taala n'okwolesa ibadati zino n'okumwebaza songa eyokubiri dhabuhul adhiya okusala ku kisolo bannange yakoze yafune obusobozi bwonna ku mulundi gulitwala baani asala biki byateekeddwa okukola nga n'asala n'ekisolo ekyokusala nakyo twakiraba kaakati bannange okusala ekisolo bw'oba osobodde weekwatire muno omukono gwo osale kulwokubanga owekitiibwa nabiyina muhammadi salama yennyini yekwatiramu naye okusala kuno abalungi abatuuliza tusala tetunnaba kusaala tusala tumaze kusaala idi kulwokuba bw'onoosala nga tetunnaba kusaala ejja kuba saddaaka eya bulijjo kubanga owekitiibwa nabiyuna muhammadi salama yagamba nti man dhabaha qabla an yusalli falyuidi makanahu ukra waaliwo basaba abaali basaze duhiya nga sola tennaba nabaga nti bannange yasaze ekisolo nga tetunnaba kusaala ateekewo ekisolo ekirala waman lam yadhbaha kuba bambi atanasala abere nga asala mundengo omulala yinza nga nti akazo kenze nsale kati otunaviira mu kusaala ng'eno oba oliawo bahajja ti abatagenze kusaala bajja kubanga bamaze okutokosa kyekikolwa oba okoze saddaaka tusala tumaze kubeera nga tusala okay bannaffe ahajjati bannaffe abatugoberera ku mutimbagano abali ku Facebook Mukulu Shakuru agambe keep it up good work alhamdulillah webali kubanga otufollowinga mwebali kuweereza I'm listening to the program bamuyita Mbalile Naroga Mbalile Naroga George webali kubanga otumbudde Huzaifa agambye nti masha Allah Luze King naye kwali ku mukutu naye atugoberera mwebale nnyo abo bannaffe abali ku mukutu ogwa Facebook page yaffe ogwa Pal FM mwebale kubanga mutugoberera bannaffe tubeyanzisa nnyo tugende maaso maaso ensonga yokusatu wa wakatu dhabhi 4 ayami bannange n'ekiseera ekyokusala kiba kya nnaku nnya abasinga obungi balowooza nnaku 3 oba 1 nedda alyawma nahar wa 3 ayami tashriqi olunaku olwaidi nennaku 3 ez'okwanika ennyama lima thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam nga bwe kyakakata kufa kwekitiibwa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qaala mazima nga agamba tikulla ayami tashriqi dhabhu ennaku zonna ez'okwanika ennyama zonna zibeera za kusala omulungi ampuliriza tuli ku lunaku mpisa z'oku lunaku olwo olw'ekkumi olyamu nahari olunaku olwaidi ogwokuna al-iktisaalu watatayibi lilijari okunaaba n'okwekuba akawowo ku basajja n'okwambala engoye ezisinga obulungi awatali kubeera nga kiyite kudiibuuda yadde okukwesa engoye abasajja okukwesa zino engoye zigera nga zeera oluguudo ekyo nedda wa amma almar'atu فيشرع لك الخروج إلى المصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب أتشفى بچالا بزيرا balungi abali eyo kiri sunna omukyalo ogenda mu kifo basaalira nga teyejaajamizza yadde okwefuuyira kalifuuwa okay akadde katuliiridde empinga ne abali ku Facebook abali ku WhatsApp page yaffe Ramla Tegayaza agambye thanks for the program Ramla Egayaza webali kubanga ku mukutu okoli atana tugambya atya nagati assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum masha Allah nza Abubakari Umar naye ku Pal WhatsApp page yaffe naye kwali webale kubanga otumbudde hajat
akadde katuvuga katuliiridde empinga mbadde nkyasoma abatugoberera fenno kyetwagalamu eno okuteeka muki munkola kyetusinga okubeera nga twagala baddayo badde bawuliza balungi sheeke wange musomesa wange nooyo bino byowulira nfulu byayinako ettafaali ddene sheeke Hassan Toyib Mutumba ewaayise nkulabye wano ku mukutu koolerawo enkulabye wano muli ne mwenya namu n'okumwenya saba nkwagaliza birungi byere nsaba Allah ekitiibwa akonkomere n'abalala bonna abalungi abatuwuliriza tubeere nga tuteeka buteesi muki munkola bino byonna ebitugiza kuba biri practice